abakiki abasuubira ennaku z'omwezi nga 24 ekigenda okwawukanako ku kyali ku Africa egenda kuba shonga eza bulijjo ekyenjawulo nti erimu ennyimba nnyingi zinayongeramu ezitabadde mu puroguramu za bulijjo era nsuubira konsati ebeetegeeza kwanjulira bantu kipya kyogasse ku nnyimba zo ekyenjawulo ekiriwo nange kennyini ndi wano mukiteekateeka kubanga amazima kiteeka okubaawo ate nebbanga litambudde nga abantu bano sibayimbiramu shejjudde okuva gye natandikira paka gyewendi kati so mu mbeera eyo okukola sheeno ate netuspacinga okuva mu bingi ebibaddewo tugiteeka mwaka okujja abantu bakatulawegaapo guno omwaka oyimbye ennyimba nnyingi nnyo ezikunda gavumenti ki ekyakuinspiring okuba nti oyimba ennyimba ezikunda gavumenti kemesa gavumenti yatukolokota ebbanga nga tusirisifa abantu nga tugigamba ebbanga lyo netukolokose denekulu etukolokose kati yesinza otukolokota kasente gikokolokota kaleere gavumenti tukolokose ebbanga lingi fetubayo okusaba ebitaliiwo nga titusuubira nti ebbanga ddene nnyo okuba nga tebiriiwo abanakonko baba batya nti balina luguudo baba batya nti balina amazzi baba batya nti balina health center wano abavubuka baba batya nga tibalina mirimu nga nze kenyini mbadde ku airport nga basikayo ebisawo batono kitegeera naye nawo okusabawo omulimu bajja kugamba laboono so mu mbeera eyo tuvayo ne tubyogerako ani anabitwogererako tuvayo ne tubyogerako era ensonga nti nkwatagana nnyo n'abakungu bano bamita Sawulo ono aspirant waffe mu Busiro twagala mwesiga okitegeera so mu mbeera eno tukwatagana ne bannaffe tusigala nga tubanyonnyola obusuku gye tukujja netunyiga out of the blue nga bwe bagamba nti bitukubye kyogamba Uganda yonna bigikubye kwa buli mwaka tukaaba nga bagamba mubi bakubye challenge ki zosinza okufeesinga bukyanga otandikako olukuta gavumenti lwakuba nti gwe ekigambo kyokozesa akiyita kolokota naye wandikwesezaawo okugamba ku gavumenti ntyesa okolokota kwanjawulo kikolwa kyenkola nekikolwa kyenkola basajja abo batunula mu maaso bagamba ekimala kimala buli kimu mukitutte bayimbi banokegesa abamu abasinga okukwagala n'okukwagaliza bagamba nti olugendo olwokutte olwokugamba ku gavumenti oba oli abo abamu lwayisa bubi olowoozaako kukalyayo bankubire osanga bwe n'abanyonyola bajja kuntegeera bankubire n'abanyonyola abamu tugenda nokyalira bakyali baffe katubagereze nze ngenda okyalira spice eyo nga salaba roadi mbi neweevuma okukyalira mukwano gwo n'abayimbi bannange gye bali waliyo embeera era nabo kimanyi kibakakatako okusituka bajogereko atange ajogerako era yamanyi abagamba nti nno bino byonna zino zonna ennyimba z'oyimba oli mu kwetegeka kwesimbawo ssebo obanga agamba nti buli munauganda ajja kwesimbawo kubanga ebizibu byaffe ffenna nga bannayuganda nze wensanga abantu oli nangamba twogerere ku kino kugambe nze waliwo n'abankubira ne bagamba ffe tuzimba paliyamenti tebannatusasula kati nakyo wenkyogera mba ngenda kwesimbawo so ebintu bingi nnyo ebiri mu nsi ng'amazima biba byetaaga okwogerako otutabyogerako ngaffe tunaananyani nga tabitwogereddeko kitukakatako demandi zezaali ez'emyaka 10 si zez'emyaka 2 si zez'emyaka 3 si zez'emyaka 4 wabula gyokoma okula demandi zempya of recently twakulaba nga okoze surprise visit ku parliament kituufu kyo kyewali ononyere
iyo parliament yaffe agita parliament of the Republic of Uganda nawe kyalayoko anenza okugaana kubanga tibalina kisandizo kyebansaba kiri awo tujjako idea yange tewali kyamaanyi ewantu awo tinuke kutyawo nnyo n'abantu abo tunuke kutya okwengejenga nabo nze ngendawo kati nogula kwogomankuba ebifaananyi naye nze ngendawo nnyo nenjogeramu ne bemup bange bazenyonyi ku kintu kyonna kyebanze ndabye ng'omulozi ekitegeera mwana ng'omulozi banogendayo okwesyoninga abantu abo nobabe ekimakinga ennyimba zino ogenda ziyimba paka ddi nagamba 10 nakatoba mukaaga oba 7 10 tekinaggwayo kati olina kulinda 10 kiggweyo ombuuze paka ddi naye ne10 tekinaggwayo naye ozitidde naawe tezinaba sinayimba ku mazzi makyafu gali mu taapu z'abantu ezo bingi besinayimbako abayimbi badde batekinga step kyokuba nti batangaza ku ggwanga naddala bagezaako abamu bannakyali bange n'abalala bakyalinamu obunafu bajja biikinga sagasalira omuntu wootabadde waliwo emitawaana egyagudde mu industry basamoniza abayimbi abamu ku mikwano gyo ne batalabikako ne bababaninga obutaddamu kuyimba. That is gravity eriri puzzle over vulgar content. Tugenda nzitunula mwezo nazo tuzirawo. But okkiriza n'abayimbi abayimba ennyimba eziwemula eggwanga nga bakyalimu omanyi ensi nsogirabira mu sayidi gyogikola ki gyogirabira naye nze ntambula nga bolaba nkola ki bwolaba ntambula ebiseera ebisinga nfa kulwengeri gyentambula nabikwatawo kati faani w'omuyimbi ate naye kimukakatako ku muyimbi gwakola ki gwawagira either omugolola omuwagira omukola ki so katukyetegereze naye nange siwagira bigambo byamu nga tuvuddewo kaawo katono nteekateeka ki z'olina nga tutegekera ekyevvulo ez'okuba nti okwatagana n'abayimbi lindamu abayimbi nga bwe watandika nabo nga bajjuze Chameleon n'abasigadde abagwa mu tulobe bagambe tebajja buziza gwe nteekateeka kizolina nabo nja banoonya sebutandise nawe enteekateeka zenina za konsati yange 24 ntegese bulungi nnyo buli anjagadde okuyimbirawo ku stage ey'ebbumba ajja ayimbeko tutegese nnyo nti n'ataaba eyo ajawulira bubi nga lwaki teyabaddeyo mu mataala ago kuba amataala gagenda kuva South Africa guno omulundi tugenda kuttaanya katuddize ku bantu omuntu afiiringe nti oba agenzeewa amasanyalaze goyina stage enaasigala emusobeeza otonzi waffe yasalawo olina akuuma koze nako akanyiga masaji n'okambisaako eno neeno nina akuuma kamasaji nkaleesi ayagala okukalabako kagenda kubaayo nakawuka nina akuuma kamasaji akalungi kalina obunnyo 4 akaweweevu akakalulu akatakula nze kumpisizaako kekaliwasa nkuyisizaako akaweweevu kati nina kali keneeyisaako ngaengoye zonna zitadde kute akuuma kano kooleese oba bwoleese bwa bitonde byonna specifically King Saha wano booti tumengeka nnyo
tumenyeka nnyo oluusi oyinza obutagala kalubiriza abantu kunyiganyiga obusobola okwenyiga ngira nenyiga so akumaako kalesi just kweyamba kumasi zino tugenze tukula tutambula nnyo tutula nnyo mu motoka agenda ggulu komawo kikatimba kunyonyera ndaliwa tutulako waka obulaki ne bweyisayisaako ne bwenyiganyiga ku kwanza etwala 3, 5 n'emmeeza ya miliyoni 3. Gosobola okubeeyo ng'olita okufaani n'ogamba nze 3 ngiguze 5 oba ngiguze miliyoni 10. Fundi waffe batwagala mubali. Principal mukwano gwo anaabeerayo ssebo okuva ku Lusoya Big Eye bamulabe yazze n'alagama. Era nga wegambye Mutonzi yasalawo nange nandisabye abeewo. Akagambo kaffe n'akateekera. Bafaani baffe tubagala nnyo, baagaliza omwaka omujja omulungi, ennaku enkulu ennungi, tuvuge mpola, abavubuka mukozese kondomu, obulamu bukuume mu biseera bino. Kuba bino ebiseera biba byakucakala birina ebaholidde, mwewale n'abaana abato. Ebigambo byange byinyiza okugamba bakyali bange kubanga nze bwe mbanjogera ano mbanjogera ne bakyali bange. Temukozesa biragalalagala, mukozese kondomu, muyambe ku bamaama ne bataata baje bali ku mirimu ewaka mu biseera nga bino, mubeere productive eri family. Kyenyiza okugamba bakyali bange abali ewaka, abawumuze temutali vision musigale mu bitabo, tubagala mu products ennungi. Musome ebitabo okufunamu akadde akeerero maze okulya lanchi ddamu revisinge wali beginning of term. Bani abalabe sinagamba abalimi abalimi mweyongere okulima, abalimi emmwanyi mweyongere okulima. Ffe tugenda kulwana okulaba nga emmwanyi eno esigala mu bbeeyi bwakiri eya waggulu. Tugenda kulwana nnyo kubanga nze basinga bange omulimu gwe bakola tebasoma, tebalina ekibakola ky'amaanyi kamwanyi ke beesigamye. Era otuukayo otuuka ng'olaba sitowa y'emmwanyi agirabirira bulungi nnyo n'okusinga ekiyumba ky'embuzi. So temuggwamu maanyi. Ab'Nakawuka tubaagala nnyo, omuli bantu bange. Oluguudo terutandika nga nammwe mukimanyi, naye tweyongere okuba omulanga. Naffe tuli bantu nga ebitundu ebirala ebifiiriddwako ne biweebwa amazzi, ne biweebwa amasannyalaze, ne biweebwa amalwaliro. Lwaki ffe twabandoningibwa mu Uganda? Nakawuka neebeera nga etali mu Uganda. Abavubuka kizibu okusanga nti takisi ku makya ejjudde bagenda kukola. Ffe twazza lwaki ab'Nakawuka? The next capital city of Uganda.